Kale nja kubibaza okubeera nga twekuumikiddeko kubanga mutulaba entakera. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad ya kuva no ku Good Talent abeerawo nga nkuweereza. Nina ensonga gye nzize leero okubeera nga mbanyonnyolako waliwo mwannyinaze omu n'abantu abalala badde beewuunaganya ku nsonga ya passport wano mu ggwanga erya Uganda, especially abantu baffe bagenda okukuba ekyeyo n'abantu abatera okutambulamu nga gwoba otambule tokoma Masaka wokka, otambula n'ofumamu nko wano mu Uganda n'ogenda ebweru w'eggwanga n'okola. So n'ensonga endala zetugenda obbanga twogerako olunaku olwaleero. Ensonga ya passport tugenda okubeera nga ate tutandikirako n'ennyongera okubeebaza okubanga bannange mutulaba subscribinga no yalina kyageza kulaba nti akola ayambe ku muntu munne. Abantu abali Oman, abantu abali Saudi, abantu abali Qatar, abantu abali Sweden, abantu abali America, abantu abatola muri banji nnyo nnyini ddala. Wano mu ggwanga ya Uganda embeera y'obudde nga bwetambula oba nga bweri tufunye ku nkuba akawungeezi kano kuba video eno njikoze ku ssaawa 2:06 zennyini wenze okubeera nga ate njogerako nammwe. Kasokere ku nsonga ya passport. Passport kintu ekimu ku materials omuntu zalina okukozesa singa onaaba ng'onaafuluma mu ggwanga erya Uganda oba okutambulamu okwo ng'ogenda ewala. Passport eno ekozesebwa abantu mwenna nga toyina passport oyinza fuluma agenda kuba kyeyo gwandabire ewala gy'oli. So passport zatandise okubeera nga zikyuka wano mu ggwanga erya Uganda. Ne mwannyinaze omu yazze n'aŋŋamba Sonko mwogere ku nsonga ya passport, tufunye amawulire nga batugamba ffe abali ebweru tetugenda kubeera nga tukkirizibwa kukomawo mu Uganda nga tetufunye passport mpya. Gavumenti ze yakoze eki ze yaleeta oba ze yaleese ne passport zino zibaddewo okumala akaseera okuva ddala mu mwaka gwa 2018 passport zino ezajjira mu ggwanga erya Uganda okubanga ate bakyuka ne baita passport waliwo passport zibateeza polycarbonate. So passport zino empya. Ekituufu kiri nti sinti woba tolina passport ntogenda beera nga okomawo mu Uganda oba togenda beera nga tokkirizibwa kubeera nga otambula nedda. Passport gy'olina alina kubeera nga expiringa. Bwena bange mazze okubeera nga expiringa lwojja okubeera nga ate ofuna passport endala empya. Oleme kubeera nga odda passport ziri eza e-passport ezibaddewo. Passport za e-passport kati government ereese enkola nga zitandise okubeera nga zikola ki nga zikyuka tuva ku za e-passport tubeere nga tugenda ku za polycarbonate. Passport ya polycarbonate eno erimuko ekyenjawulo. Abagamba mbu zigenda kubeera nga zangwirwa nnyo abakebera passport mwemubeera mugenze wonna. Ne passport eno ebaddewo yatandika okubeera nga etandika okukola wano mu ggwanga erya Uganda okuva mu Desemba w'omwaka gwa 2018 2018. Lwe lunaku Desemba 2018 omwezi guno polycarbonate zino passport wezabeera nga zikola kinga zitandika okubeera nga zikozesebwa wano mu ggwanga erya Uganda. Naye amawulire agaliwo agatambula so bweggwako gy'olina negatinga expired. So kyebakola ofuna passport eya polycarbonate gy'obeera ng'okola ki gy'obeera nga orenewinga oba gwe atafunanga ku passport bw'ogenda okufuna passport kati bazza ku passport eza polycarbonate gy'ofuna tebakyali ku passport ziri eza e-passport nga bw'olaba nti wano mu ggwanga erya Uganda waliwo sente zizenga zikyuka ne bayitayo ekinusu eky'olukumi otwalina olupapula buli obugazi ne bayita olupapula obutonotono ne bayita yako 20,000 akabbulu kasente tuva ku lupapula olukumi lyo olukadde. Sente ezo zasigala zikola okumala ebbanga naye bagenda nga bazikyusa mpola nga bwe zigenda mu banka tezidda bafulumya ndala ziri bwe zigenda tezidda. So tebagamba bugambi nti omuntu alina sente enkadde tezigenda kuddamu kukola nankubadde akaseera akaatuuka nga bw'oba badde oziyina nga gwolina kabokisi mu nnyumba oba oziyina wazifuna n'oziteeka mu nnyumba mu sitoowa batuka ne balangirira nti sente enkadde tuzikoye katale paka ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. So abaagala sente empya abalina sente enkadde zijja tezikola okuba ebbanga bwe riti oba okitegeera kati. So bwe kityo bwe kiri osobola oyitawo. So bwe kityo bwe kikola ki bwe kiri. So bw'ogenda okurenewinga oba okufuna passport empya obeera nga bakuwa passport ya polycarbonate nga tuva ku za e-passport. Bino byonna byanyonnyoddwa omukulu Major General Apollo Kasiita bwe yatuuzizza olukiiko lwa bannamawulire
yes yalukyuza waliri ku migration center n'abeera nga ate agenda mu maaso n'okulaba nga annyonnyola ku bya pole passport polycarbonate n'ebya e-passport. So Major General Apollo Kasita yabadde nga atuzza olukiiko namawulire ku migration center n'abeera nga annyonnyola bino byonna nti passport zino zibaddewo okumala ebbanga kuva mu Desemba w'omwaka gwa 2018 lwe baazireeta ne zibeera nga ate nga kigenda mu maaso. Era nnyonnyodde nti abantu abasukka akakadde be baakafuna ku passport zino empya eza polycarbonate okuva lwe baazireeta mu mwaka gwa 2018 mu Desemba. So abantu abasukka akadde be bagenze mu maaso n'okulaba nga ate balina passport zino era nga bazikozesa nti zino nnungi okusinga ku nkadde bakoze kiri advanced nti era passport zino omuntu bw'oba nga ogikozesa ogicheckinga kiba kyangu okukyusa information nti era nakyo kiba kyangu nnyo okuba nga bakyusa lukimu okuba nga kigenda mu maaso. Okuyingizaamu data kuba kwangu nnyo oba okitegeera kuwanguwa. So kyekyo naye yagenze mu maaso n'abeera nga alabula n'agamba nti lwadde tulese passport zino empya naye ate emiwendo gy'ensimbi gisigadde gye gimu. Not this togenda nti lwakuba bakyusiza passport zino tibazongezza tebadde emitwalo 2 kati ya mitwalo 5 kisigaddeyo nti passport yabadde emitwalo 25 ya ordinary era zisigaddeyo ku mitwalo 25 ng'ogoba ku passport yo ng'owamu akaseera ng'olinda ng'ebeere kola kingedda. Express document si emitwalo bagenderera paka ku mitwalo 40 emitwalo 4. So mwannyinaze yazze ng'abuuza ku kino because olwabadde bali worried. Yazze nga n'agamba Sonko nawe ng'olanga nako nti tulinda kusaayo n'otuvuga n'otwala nenze contract yange yine egenda kuggwa ku after kisibo ngenda kubanga komawo mu Uganda. Ne batugambye tujja kubeera nga tudda paka nga tumaze okufuna passport empya. Kati ate feno gye tuli tetuli mu Uganda. Ate passport tugenda kuzijjawa feno gye tuli mu Buwarabu mu UAE kitwagenda obeera nga tukuba ebyeyo bakadaama baba house managers bonzo okubayita bw'otyo tugenda baffe nga tukikola tutya. So nengamba nina abantu bange kuna abanfollowing abawera ko nkoleka research akatini about this issue. I come here mbere nga temba nyonyola ku nsonga eno. So wali ononja bera ngo otambula nkoma mu gwange ya Uganda era bw'obuddayo n'okukyalo osobola okukozesa passport yemu but time bwe natukange eweddeko era bw'ona ogende ku renewing ojagenda olaba nga gye bakuwadde nga nyanjawulo kweruwa kweno. So ebyo bwe bityo bwe biri ebya passport polycarbonate ne e-passport ndoza mutegedde nnyo bulungi nnyo nyini ddala abantu banga bagenda maaso n'okubeera nga mungobeera n'okumukutu Good Talent mpya subscribinga kwata ku kadaawo alina kyatesoba kyawo olabera ng'okomenti oyogera mu comment section. Bantu baffe mwenna abali eyo nga lwe ekintu ekikunyigamu nko izo bango oli eyo kuba kyeyo bango olinawo oli jangu wano ongambe songa tongere ku nsonga bweti tujja bango tugikola ki nga tujogerako naye wena joyinza okubeera ng'oli naye ng'ogamba waliwo ekintu gwingi twagala obeera nga tufuna nze kasita muntu mu bakama bange njaba ngamba tuusiza ensonga eyo ku tebo mbeere nga ate nga tugigayamu wannawali sobola obba nga tufunamu nko ekyokuyiga. Otherwise abantu bafuna betukwasaganyiza okulaba nga tubakwasaganyizaako because nabagamba ngenda balaganya embeera z'abantu nga zinaba zitambula byonna buli kimu kitambula malidaadi sana mashaallahu taala. So mbatumiddeko mwenna nyini ddala nyinza okuba nga sukkawo wano olunaku olwaleero so njagala obeera nga nzija bayoka update kaneeno mubeere nga mutambula n'okubanga mumanyi ekigenda mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naye nga sinavaano nyongera okujjukiza nti akoma gwange erya Uganda jangu twogere obuukinge ng'obudde bukyali nziye ku kisaawe nkulinde nkuvuge paka waka twagadde okukola kino nti abantu bagenda okukola otambule ng'oli safe ate saidi eno naffe tugitwala nga business ne bw'onaaba ng'otambudde naffe tulina ka percentage ke tujja ku ssente ez'amagoba ge tuba tufunyeemu ke tuteeka ebbali mu nsawo yaffe ne kabeera nga tuyamba kukulaba nga tugenda kutuuka ku muntu wa bulijjo. Tulina abantu baffe bangi abagala obatuukako eyo mu byalo n'ewalala so tukola enteekateeka ey'enjawulo ne tujja ne tuba nga tukima ku kisaawe okyetaaga nga okyogera nga bw'oba okyetaaga olwo omuntu ayinza okwagala okomawo mu Uganda agambe nze mba nkomawo neetaaga obutaala munnange jangu ne kamera obeeyo tubeere nga ate okola programu yange nkunyumiza ekyeyo nga bwe kitambudde ate obeere ng'ogenda maaso n'okupostinga abalala bafunemu ekyokuyiga tusobola okukikola. Olwo omuntu ajja ogamba saagala muntu alina kumanya nti nkomyewo gwe nyamubuzo nkime ontwala wemba njagadde kiwedde so njagala kinga kiri private so saagala abeewo omuntu akola ki amanya nti nze nkomyewo nawe nkomyewo. Waliwo abantu abakomawo ekisaawe kiri Ntebe
naye nga tejogenda wala mayuge simanyiwa ababagenda ewala so obanga ogenda wala osobola okujja n'ongamba njja kutuuka nga nkooye so bwe mba nga ntuusaawo funa wombuukingira bwe ngenda okubeera nga nkola ki nga mpoyerako ate ambeere nga neeyongerayo oluvannyuma nakyo tukikola nga waliwo ebyokulya waliwo ebisuulo ebirungi n'ebyokunywa then ate obeere nga tukwolekeza olugendo nakyo tukikola waliwo abakomawo nga bakooyeemu olwo enteekateeka erikukolebwa nti oyabaye mutu singa onaakomawo ng'okooye namu ekifo oyinza okubeera ng'otuukira wayinza okuba nga aliwo steam bath nga aliwo sauna nga aliwo massage so nga bw'otuuka owummuza ebirowoozo naye ne kano kakulu kankabagambe omuntu olina waba ng'otravelinga bw'oba osobola ng'olina akawunti mu bbanka it is better n'otambula nga sente zo zikutte ng'ozitadde mu bbanka okitegera otambuzeemu otambule nazoyina kukozesa because you never know ab'emitima emibi weebali n'otambulamuko n'akasente katinitini akakuyambako kutambula sente zo ziba nga ziri mu bbanka wabeera wali safe so n'obamu n'akasente kufuna byakulya byakunywawo kulya ku nkoko n'ebirala ng'otuuse wano so bw'otuuka ewaka n'omala bungi okuwummula then sente zino ziba nga ziri mu bbanka because n'ewaka woyinza okutuukira oyinza obutaba safe abamu tulina family zetuvaamu naye nga tajja kwagaliza kubeera bulungi ojagenda okuba ekyeyo okumala ebbanga ojja ne sente gwe nga za kaashi bakukira ekiro ng'omaze tuuka ewaka bazikutwaleko ate okaabe emyaka 2 gy'omaze ku kyeyo oba omwaka oba emyezi oba emyaka egisukawaawo so it's better you keep your money in the safe place banka erabika nga eri safe okitegeera so bw'onaaba okomyewo nti ogenda gula kataka oba kutandika ka business oba ekira kyonna ekifaananyirizaako ng'ekyo naye nga sente zo ziri safe mu banka wano otambuddewo kona ntini zakwekuumisa mukitegeera ebyo ebisolo beera nga bitugasa naye kano kayinza okuba kakulu eri especially bannyinange abakola bali mu biyumba tuva mu ggwanga erya Uganda oba muva mu ggwanga erya Uganda n'ogenda ebweru w'eggwanga obeere ng'okola ononye ekigulira amagala eddiba oba okitegeera so bw'ogenda okukola eyo oba ovudde mu Uganda nti sente zaawo ziyinza obba nga ntono n'ogamba kangende nkolere omwana wange kangende nkolere famire yange oba abamu bagenda okukola noga kangende nkole nfune entandikwa nkomewo nkole saaluuni kangende ebweru nkomewo mbeere nga nsobola okutandikawo bizinensi oba nsobola okutandikawo kapoloti n'enzimba akayumba kange nenva mu kupangisa abamu oli muwala naye wateesa n'ebbaawo n'ogenda ebweru w'eggwanga okukola nakuyamba nako nakontributinga kasente munange n'ogenda ebweru otandika okubeera ngaokola ki ng'oyiiya so bw'ogenda n'otuuka eyo okubeera ng'oyiiya mwetaaga okwezimba mulina abaana 2 3 5 mwetaaga oba kwemugula kapoloti muzimbire abaana muyinza obba mwazimba ne mwagala mukole ennyumba ez'abapangisa eza bizinensi oba noyagala obeeko bizinensi gy'otambula kyonna kati bw'otuuka eyo ng'ogenza okukola kituufu omwami ono obeera omulina abeera waali n'ekinyuma nnyo nga ggwe omuwala oba omukyala obeeko akasente kafe ak'ekikazi akamu kaseevinga waleme kwata kasente konna nga bw'oba okakoze okasindika e Uganda okola emitwalo 8 kakadde kamu bukadde 2 bukadde 3 nga gwe ozifunye zonna buli mwezi n'oziweereza bw'ozifunye n'oziweereza ne bakugamba eno bazimba batandisewo bizinensi bakozewo kintu gundi muganda wange mwannyinaze oba gwe muganda wange omulenzi singa onatuuka okudda e Uganda nga tewali ssente wadde onaakola otya oneesiba muguwa newe tugira ku munyaanya onaakola otya abamu sente zijja mu baŋŋanda oweereza mami oba daddi oba anko oba sisita oba ani abantu abamu waliwo abantu abalya sente z'abantu n'agamba nga bw'agenze kazikole nzirye nga takwagaliza nababawo abantu abamu ng'omuntu oyo akwagaliza ebyaddala that is the reality naye nga ajja kufuna ebizibu ye ng'omuntu ng'okubamu akafaananyi ddala ogenze ebweru okuba ekyeyo ogenze okukola era Katonda kwatiddeko okoze naye nga bw'obeera okoze bw'oti akasente kano omuntu n'akeera ku makya n'alwala ekirwadde ekitagisa akasente akawera omwana amukanukiddeko mu nnyumba talinawo ssente n'ezizo azirabakaawo oba ziri ku akawunti gy'alina pini koodi gy'alina oba password yaayo omuntu ono musuubira kukola ki akuume ssente zo omwana we afe oba ajja mu buzikozesa akagambe nja zizza kasita akyabuzayo emyezi nga 6 okudda akozeseeko nenja sitaani amudema akozeseeko enjabulo ekyokulya akozeseeko sente zigwewo ku akawunti buli mwezi okoleba 8 okoze omwaka mulamba okukadde bonga 10 oba okitegeera
obukadde bunga 7 n'oguddako 7 ogenda tuuka okulinnya endeego okudda nga tewali ng'otandikidde wa. That's why kinyuma nnyo omuntu ng'ofuluma eggwanga ya Uganda okugenda n'obayo n'akawunti n'omanyi nti bwe nkola akasente mampinda ojjange ziba mmeka emitwalo 8 tetwalo 8 nja kwatanka emitwalo aga ngotegaliko okuteesaako gatule ku akawunti wepata bwe gamala obanga maze tulwa ku akawunti bwe gati ogambe nti okay ninayo omwana waliwo omuntu amulabirira omwana alwala yeetaaga okusoma n'ebirala nti buli mwezi nakwate 15 lijje Uganda okitegeera oba nti okay nange ng'omuntu adde ndi mu kyuma neetagawo akasente akali akusimu akali ku mobile money nti yakala boosi wange anaakantera ku mobile money yange baye mutye kabere nga kali luddawa kabere nga kali okwo nga bwendaba ekikola ki ekiddako. So embeera ng'eyo gye twetaaga abantu bagenda okukola muleete enkulaakulana ku byalo byaffe mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Sasa ate kudda ng'ate maziga g'okola ki nga g'okaaba tukiteeke ku bbali. Abala bannyinaffe mugende ne mufuna ba boyfriend eno sorry nomala ofuna boyfriend nakuba akalimi omufunidde nnowa wagenda olina gw'olina bwe watuuka eyo naafuna eno omulala ne mukyankalana n'otuuka eyo n'ofuna omulala mwekwanidde ku WhatsApp group nemula okwana bunyonyo ku WhatsApp group okwo nemutandika okuba nga mutambuza omukwano ku WhatsApp group kiro nemukuba video call dagako wano kulageko wali dagako wano nemubeera we mutyo okay that's all life bibaawo bangi babikola oba bangi tubikola bakitegeera naye wengezako kutwala we wano nti labwe tuuka n'ekulinnya ali eno tebakuzaala naye tomanyi na waabwe mulabidde ku WhatsApp nga gwe okola ng'oweereza omwami atereke oba kuwuliridde mu pulaani ya bizinensi okola bw'oweereza mwannyinaze bw'otuuka n'odda nga tolaba ku muntu oyo tolaba wadde 10 emyaka 2 nga gikufiiridde bwereere ddala ogenda kunenyaani. So ebimu tubazeemu oba kitegeera sibagaana kuwa muli baddembe lyammwe n'ebimu tubitunuulire tubibaze tulabe oleme genda omenyekere bwerenze kyekisinga okunnuma nawana abaana bangi olajja mu inbox nga bako byakunyumiza nange basemsata w'abaana ate yanziba ssente ate maama wange sente zonna azirya ate kale maama wa at least yazirya natera nakyo tekinyuma so baaka akasente okakola kyokatega abantu abamu kuba kukyawa bakukyawe abantu abamu ina famire gwasoso genda ebweru gwafuna sente zisuka emitwalo 5 kati wamala ogenda oba kulya mu extended family waliwo senga waliwo jjajja waliwo kojja waliwo ani n'abalala bonna kati wamala otuuka eno oba nga gwalina maliriza ebizibu byawaka byonna oli senyiga mulumamu kati ninga jja bannange olinamu emitwalo 5 ogimpe senyiga nnuma omulala omwana abamugobyo fees kanootuuka n'oba nga olinganga eyagenda okukolokolerera ekika abo kitegeta tugamba nti temuyamba ku bantu ba family zammwe mubayambe ne problem challenge ezisinze okubaawo nze kese zensinze okufuna ennyingi ennyo omuntu ajja mu inbox yo bangi bazze naakugamba nkubuulire olina omusajja gwe walaze bw'ati nga siriimu amuluma ng'akola bw'ati kamunawe kati bakadaama nakadaama wano omuwala musonyi bayita bakadaama kikigambo ekitwanguyire ne muganda wange wano omuwala atera okujja nampeereza omutwalo wano omulala nakwerezayo akasanvu nona nakwerezayo 10 nga tololera zange naweereza 3,000 tuyambe ku mwami oyo omuzeyi gwe mwalabye ali mu kyalo eyo yalwala siriimu 3,000 lwakuba baganya ziweeza ogamba baweze 5 era mbadde nina ka message ka 10,000 ka 15 kati okwata sente n'ozimutwalira omuntu neyebaza n'asaba obuwangazi n'akusabira emikisa n'akusabira buli kimu kyonna kati wamala okuteekayo video ng'oli bamwebaza nagaba nange sonko omusajja nga neebazizza nnyo nansabira n'okuwangaala emali yange egaziwe bana ebikibiro kitegeera ogenda olaba nga addamu ng'akugamba abafamire yange mbayamba naye baagala nakunzita mbayamba naye tebasiima abafamire yange bakola bwe bati oba kitegeera kati so embeera efaanaganako ng'eyo bwetyo kati tubeera n'abantu baffe abafamire naye nga ye okumuyamba akitwala nti teeka olina omuyamba bwakusaba 10 n'omugamba sina ne kankuwa 3 olwo lutalo oyo agenda kunyiiga ajja kukolima omwana ne musaba emitwalo 10 gyokka afuna kakadde omwezi nze yamulera wano nze naagaana okunyamba okitegeerwa kingeza kunyonyola ate baagala kusuula busuuzi
kati so ensalo yebaawo n'abantu abamu aba family zaffe nga like mubeera n'abantu naye nga tebalina nnyo we baagala tweyongere mu maaso bageza kukitegeera bulungi nnyo kati so ebintu ebifaanaganako nga betugeze kulaba nga twebeeremu abantu abagenda okuba ekyeyo oba kitegeera kensembyayo nako keekano abantu kati nze nawa n'abantu abeetaaga okubayambako bw'oyamba ku muntu gw'obeera oyambye toyamba muntu ono kusiima yamba ku lwalilla liyamba ku lwa Katonda ewa Katonda ewali empeerayo bano abantu betugenda tuyamba bwe tuti olabiraawo nga gy'obadde okolera ku mirimu omuwala bw'abadde akutunya ayagala kukwata nga bikendeera olabireeyo abadde ali ku mulimu obadde okolera nga bakupromotinga olabire nga Allah agenda kugula enzigi muze bwente bwembibala that's why nabadde njogerako wano omuntu omu nangamba ne gwe mwana gwe kikola otya omuntu nakuweera emitwalo 2 ogenda oyamba omuntu nakuwa listi y'ebintu waliwo omuntu eyalabye ono omukyala ayina obulwadde ayina ne baby ow'abaana abasadde basola ebweru nagenze nengula ebintu omukyala waliwo mami wange bamuyita Mimi yampeereza ssente nenga nengula ebintu nembitwala mwana bigula nemukuira ku video call bwenti nemulaga buli kimu kyonna kyenguze nemulaga byenguze ne mwana omukazi n'ayogera naye oli nagamba okikola otya okubanga oyamba omuntu simanyi n'olagana buli kimu kyonna gwe omuli kemebwa nga talinamu ssente mu nsawo ne bakuweereza 2 ati otuseeke 5 15 olirye oba kitegeera kati ebyomuntu ebimu like tubikola kati nze right now ndi wano naye piki yafudde tulina piki tutambulira kati piki nayo nina muntu gwenjijjako ne muwayo omutwalo kati twagisse ne tuli mu kuyiba twagikanisa ejjo neetereramu ne tuba tugivuga nebuukako olujegere tugiwalula okuvanga wano bapakanga wa ne tuwalula akadistance aka omuntu kayinza olinyira boda yankomye nga 2 oba 3 oba kitegeera ne like abamu batuloleza okuba nti oba tuli b'amaanyi nnyo oba tulina nnyo ne like we struggle okulaba nti like tukola ekyo tulina okubeera nga tukola empeera ogisanga waani ogisanga wa Katonda so if you are to help someone oweyo naddyo nekonaleme kumanya tubiraga wano mu kamera olw'ensonga omuntu batwamulaga twatulaba obulamu bwe nga bukola ki nga bukyuka mubirabyeko we helped naka here life is changing seriously omwana wali baby twamuzaala ffenna nammwe aba TikTok nammwe aba YouTube n'abalala oba kitegeera we are planning some business for her as she is planning to go out okukola ekyeyo mu mawanga g'Abawarabu oba kitegeera bulungi nnyo at the same time tulina maama oyo abadde asola abwe right now kati ali mu nnyumba n'abaana be oba kitegeera waliwo abaagala okwongera okumukwasizaako omuyambako life ebeere nga egenda mu maaso mugulira bitanda mugulira emifaliso muwa byakulya abaana basome n'ebirala tulina oyo omuzeeyi gwe twataddeyo era netutandisa okuba abantu abatukubira akasimba baweereza akati nti tugende tumuyambeko naye tubeke tumutuusa tuyambe lukulu Katonda so si muntu gwobeera naye kuyamba nze Sonko Muhammad erinnya eryange nyongera okujjukisa kwa gwanga erya Uganda nkonaako obukinge nange nziye kukima ku kisaawe naka percentage nzijja kweyakatuza eri omuntu wa bulijjo sikina sikola nako lwali nakyali soba kyawola kwa mete section we eri tujja banga tufunayo ka time nga nzijja nga twogerako eri ensonga ez'enjawulo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh